Yes, Fadi TV jinkwaniza kadde kano ngenda kusaba subscribe ngato mpele vino kalaki wadde byokuzika Becky effort poto bigenda maaso sanga n'intaana eteekebwa essaawa eno wenjogerera okusinza ku mawulire agatambatambula intaana bagitegezedda era nga Becky wakuzika olunaku olwaleero sanga 8 ez'emisana wabula ekisinga okwewunyisa abantu bangi nnyo abavudde abaagala okulemesa okuzika Becky kugende maaso era kuggwe bulungi olw'ensonga nti bagamba nti omulambo tebalina guziika eyo era baagala genda ku DNA bakole DNA ku mulambo guno banenge kyewunyisa omuntu asinze okuteekamu ennyo amaanyi okubanga alemesa ebyokuzika ogenda maaso ye maama wa Becky eyali yamusuulawo kyokka zino agamba nti omwana ayagala kumutwala ewa kitaawe omutuufu owaddala taata waani wa Becky wadda gye baba bamuzika essaawa eno bwabyogera omukazi ono ebbanga liyiseewo ddene ng'omwana ono talaba ku nnyina newankubadde bagamba nti bagenda mu ddwaliro Fort Portal ebiseera Becky we yalwalira naye balimba tebagendayo kuba olunaku olweggulo amawulire kadde gatambatambula omukyala eyabadde alumiriza okuba maama wa Becky wagosokuta jjajja wa Becky azala maama we alina ebigambo byaddayogerayogera SBF nga amukolako interview naye ng'ebigambo tebikwatagana bulungi kwegamba nga kiraga alimba n'okulimba kuba ono omusajja ye eyabadde yakuziza Becky abadde alabirira Becky omusajja ono yabadde abigana naye nga buli kitu kyayogera kyonna kituufu omukazi ono jjajja wa Becky yabadde alumiriza nti amaze ebbanga ndoza ya mwaka gumu nga katasinkana muzzukulu we Becky kumbe yabadde alimba kuba omusajja yagamba ebbanga lyagamba Becky abadde nani n'omwami ono kakati awo kitegeeza nti omukyalo njajja wa Becky ye byayogera si bituufu era alimba mu kulaba okwangu alimbira essaawa zino okuzika entekasoka z'okuzika zigenda mu maaso kuba entaana bagisimyetta Fort Portal essaawa eno wenjogerera naye nga waliwo abaagala obbirinyamwegere waliwo abaagala okulemesa enteekateeka okutambula obulungi naye nga maama wa Becky yasinza okuteekamu ennyo amaanyi kubanga agamba yayagala kukola ki omulambo gwaliwo wa taata w'omwana omutuufu kyokka nga omwana aludde ebbanga nga mulwadde emulago yasookera mu ddwaliro Fort Portal gye baasookera ne bavaayo ne bagenda emulago yatiraatiramuko ne baddayo entebe embeera bwetyo badde etambula bwetyo naye ng'ono omusajja yamuliko kyokka nga yalonda mulonde si byangu naye ate essaawa zino omulambo bagukaayanira kyokka nga badde mulamu nga tebamukaayanira kwegamba bitabula byewunyisa n'okwewunyisa naye nga enteekateeka zo zigenda mu maaso naye nga tumwewuunya nga bikyuseemuko kubanga baagala okubiyimiriza bangi ate bagenda bawera ono omukazi abeera nkolokoto ayagala kuyimiriza enteekateeka za kuziika naye nga zo zigenda mu maaso essaawa eno era bo bamalirivu jjukira olunaku olw'eggulu era byatandise olunaku lwaggulu nga baagala biyimirizaamu aziikibwa olunaku olw'omukaaga era nga baagala kukola kikolera baddokita Fort Portal bamukoleko DNA test zifulumirewo essaawa eyo nga tebaagala mwana kumuziikawa eno gye bagenda kumuziika naye essaawa ezo tebinaakuddamu naye nga enteekateeka zigenda mu maaso z'okumuziika naye nga era abawakanya ati no tebamuziika eyo era nabo weebali essaawa eno bwebali essaawa eno akadde kano weebali kugamba bikyalawo bityo kigoye weezinge bwebityo naye nga Becky wumula mirembe Becky awo mule mirembe Katonda amusonyiwa ebyo byamusoba abadde kaana katera kali kaagala nnyo Katonda sisuubira nti Katonda anaakalamula munnamulenkambwe gyaliramuddemu omuntu omulala yenna olw'ensonga kabadde kamwagala nnyo era kabadde kasaamu nnyo Katonda ekitiibwa naye nga bambi kitalo nnyo ekya Becky naye nga bano abantu baagala kukola ki kulemesa byakuziika maama wa Becky abinamu omukono ebyokwagala okulemesa okuziika omwana nagala bamukoleko DNA omulambo teyagala baguziike teyagala mwana bamuziike nayagala kumulaga kitaawe w'omwana omutuufu kugamba si byangu naye nga byebyo mu subscribe nga bagita Fadi TV bye bitambatambula essaawa zino ebikwatagana ku mwana muwala Becky omugenzi essaawa zino nga bambi kitalo nnyo ekya Becky mbaganya abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya Canada USA mwera bulungi mwera